Leero tugatandise ne President Museveni ono awewudde kubafuna ssente za PDM bw'ategeezezza nga gavumenti bw'egenda okusasula nga ssente za banka zonna olwo bo bafune ssente zaabwe nga zijjudde. President bino abyogeredde ku mikolo egy'amenunula g'omulundi ogwa 39 egikuziddwa mu kibuga ky'e Mubende. Ebikumi by'abantu bakedde ku kisaawe ky'ettendekero bangula abasomesa eryamba nti kyazikoye okwetaba ku mikolo egy'amenunula g'omulundi ogwa 39. Omukolo guno Pulezidenti Museveni akuteze okusaatana n'ekitundu nga ze ne First Lady eramise ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni. Kiswahili ebikujjukwema kuno bitambudde kuno bogamba nti emyaka 39 egya NRM okw'ekitiibwa abo abatukuza ensi yaffe. Pulezidenti Museveni alinnya emmotoka embiikulu okulambula ennyindi z'abasirikale. Indeed, it is a fundamental change. Olwa abasirikale okuva mitongole ebyenjalo bakombye mu ngeri betebangawo ne basanyusa beteyo ku mukolo. Uganda Prison Service you are the leader, but you was the people's war. Therefore, as we celebrate this. Minisita w'ensoga za Pulezidenti Emilio Balanda mu kwogera kwategeeza nti Mubende yankiza nnyo era yali nsali mu kuleeta gavumenti ya NRM mu buyinza. Mubende is one of the key historical districts where the struggle for a free Uganda was decisively fought. I commend you and all the surviving foreigners and NRM freedom fighters for the highly risky but selfless effort of liberating this country. Kyokka yennyamidde olw'abantu ndala bannaddiini abakozesa omutimbagano abavumirira gavumenti ate nga yanonera eggwanga okuva mikono gy'abannakyemali okutuuka lwe baafuna eddembe libatusa n'okwogera buli kye baagala. This is seen in the way they are misusing the freedoms of speech, of worship, and of democracy in general. Yebaza President Museveni okugumiikiriza abantu ekikejo nti kuba bapulezidenti ddala wano mu Afrika batono abayinza okumala gatunula ng'obulimu abo bwengesi wa gavumenti. When you sit and analyze what is posted in social media, namely of religious leaders attacking government and politicians trading poisonous and baseless propaganda, you thank God for giving us a humble, understanding and reflective true father and grandfather in you. Ye President mukwogera kwennyindi embeera disitulikiti y'e Mubende yali mu myaka gy'ekinaanomugumu wabula nga tekyusingirira n'oluguudo mwasanjala oluva e Kampala okudde Mubende paka Fort Portal lwa mulembe. You did not fight for nothing. era nga bwe tubyogedde byonna tebaalwanira bwereere. When I come to Mbende town here and I see how much it has expanded, the Mbende of 81 were just one street. The other street near, in the center there was only one street there. Now this new bypass going to Fort Portal was not there. President yatangazza nti ebiseera ebyenfuna bya Uganda byali ku bitundu 9 ku buli 10 ng'abantu 9 mu ku buli 10 bali tebalina kye bakola okujjawo okulima emmere ey'okulya. It meant 91% bali bakolera ekidda kyonka. Ekitegeeza 91 ku 10 baali bakolera lubuto lwokka. Now, during Amin's time, the small economy collapsed. Museveni agamba nti ebyenfuna byayongera okunafuwa mu biseera ebyo olw'ensonga nti ebyamaguzi byavanga buli ggwanga ate nga n'amagendo mangi kyaviirako eggwanga obutafuna misolo. Sugar, soap, salt, paraffin, clothes, all those were not there. President ategeeza nti NRM bwe yayingira mu buyinza essere yaliteeka ku bulimi n'ebyobulamuzi n'okusomesa abantu ku birime bye bali basobola okulima n'ebivaamu ensiimi nga kasooli. The Ugandans didn't know that you could get money from maize. Bannayuganda baali tebannamanya nti omuntu asobola okufuna ssente mu kasooli. Kasooli, maize was just for okuguna. You do like this. Kasooli obudde obwo yali wakuliira buliizi ku kikongoliro. But now it's a big export.
naye kati kyamaguzi kyamaanyi kye tutunda ebweru nga tuwongeddeko omutindo. President yagerageza ku nsawo z'emmwanyi ezafulumizibwa ng'ebiseera byagira mu buyinza nakati weegulisaako n'amajaani. If you take coffee, we are producing 2 million, we are now 9 million bags. Bwe tuba lulinga twali tufulumya miliyoni 2 eza emmwanyi kati tufulumya miliyoni 9 ensawo ez'ensawo z'emmwanyi. Agasseko nti ebintu ebirala ebyasibwako essemu omuli amata, ennyama, kasooli, sunga n'amakolero agongera ku mutindo ku birime gazimbiddwa. Amakolero ago era azze agateekawo mu bitundu ebyenjawulo. You have seen the milk sector, what's happening there. And the textiles, like the shirt I'm putting on. Ayogedde ku nteekateeka kujja abantu mu bwavu eya Parish Robin Modo batunabuza kutira abakozi ba gavumenti emubende oba ddala ssente akadde akamu zituuka ku bantu. Babatemako ssente. Waliwo abatemako ssente. Mukwano kwa n'akakiiko bategeeza nti zituuka kyokka abantu bakiwakanyizira Pulezidenti awaliza okuteekawo emmeeza okuŋŋaanya ebiva mu bantu ku nsonga eno. All these monies are transferred. The 1 million per beneficiary, it goes to the beneficiary directly. However, there are some charges maybe which could come maybe because of bank charges. Bw'obanga ojjayo ssente ekutemako siringi 10,000. Abagamba nti ono ekisaki byagamba bya bulimba nti bali batemako ezisinga ku 10,000. babawandiikeyo mabega n'essimu zammwe tugenda okugulawo omusango gwa poliisi. President asanyudde abantu abategeeza nti gavumenti egenda kusasulira ssente za banka ezibadde zisalibwa ku za PDM. Njagala kubategeeza mwenna nti ezo banka okutema ku ssente zammwe kwali kwetumiikiriza. Nali sikimanyi naye omukutambula kwange kuno nekigwamu. Kati tusazeewo nti obusente obwo bwa banka bugenda kusasulwa gavumenti. Tebagenda kuddamu kutema ku ssente zammwe beekwasa ekyo. Museveni alaze abalimi n'abalunzi ab'enjawulo abakozesa obulungi ssente za PDM nga kati bazifunye bya nsuso. Agambye nti bali mu kuba tooki oba ddala ssente zino omuntu bazifuna zimala oba kyetaagisa okuzongera zisobole okuganyula abantu. Bannamubende Pulezidenti abategeeza nti enguudo ze basuubiza okukola zimanyi ddala oluva emyanzi okuyita ekasanda okutuukira ddala ebukuya n'okweyongerayo. We are going to do Lusalira, Kabamba, Nkonji. Mukiwulidde era bagenda kukola Lusalira, Kabamba, Nkonge n'okweyongerayo Pulezidenti yagamba mpaka Esemba buli. Bawala abasabye bakole ebivaamu ssente oluguudo lusobole okubagasa. Therefore, please, Ugandans, wake up and join the money economy with the Kibaro. Robina Nantale ne Musa Kabogoze bakusakidde eggulu eno. Lwawukede TV. Ate abantu 61 basimiddwa era ne bafuna emidaali ku mikolo egy'amenunula egibadde mu Bende ng'abakyala abasimiddwa kubaddeko abakyala bali 18 mu basimiddwa kubaddeko Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja n'abalala. Abasimiddwa n'emidaali 61 be babakola obutaweera okulaba nga omukolo gwa Namunegi 77 kitambula bulungi mu January w'omwaka ogwedde. Abaweereddwa omudaali gwa Crested Crane First Class kubaddeko Ssaabaminisita Robina Nabbanja, omumyuka owokusatu wa Ssaabaminisita Jatirukia Isanga Nakadama, omuwandiisi wa Cabinet Luce Nakyobe nga bano basimiddwa olw'obuweereza obulungi. Omulala afunye omudaali amyuka akulira ekitongole ky'ennyonyi mu ggwanga Olive Birungi Lumonya. Lwe bakuwa omulimu gukole n'omutima gumu, teekamu buli kyetaagisibwa kubanga okutegeka omukolo guno ku airport y'Entebbe International Airport okukyaza abagenyi abawerera ddala 2,000 ne tubayisaamu bulungi ba presidents bonna
n'abatali ba president ne batambula ne bava ku airport ne batuuka gye balaga nga tebalina buzibu bwonna n'okuddayo kyali kintu kya muwendo nnyo era president n'asiima. Omugagga Sidiru Paleri aweeredde omudaali gwa Crested Crane second class ng'ono anokoddwayo olw'obuweereza bwe yeenyigiddemu mu kisaawe kya bizinensi. Omudaali gwa Crested Crane omutendero gw'okusatu gwereddwa minisita okuli John Mulimba n'Okero Olyemu nga bano basiimiddwa olw'obuweereza obulungi. Abalala bafunye emidaali kuliko yali minisita Vincent Bagiire, Haji Yunus Kakando omuwandiisi w'enkalakalira mu ofiisi ya pulezidenti ne minisita w'ensonga z'ebweru Jeno Jodong. Mu kusooka twogeddeko n'abakulembeze okubadde omubaka omukyala ow'Emubende Hope Grania Nakazibwe, Bashir Lubega Sempa owa Mubende Municipality, minisita Judith Nabakoba, Moses Kalangwa Ssentebe w'NRM Kayunga, yaliko omuduumizi wa poliisi Jeno Kale Kayihula, amyuka Ssaabalamuzi eyawummula Stephen Kavuma eyali omumyuka wa President Professor Gilbert Bukenya ne boogera ku nkulaakulana n'ameenunula. Mubende district yakola omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga mwe muli Kabamba Barracks nti ne gavumenti eri yali egyesiga nnyo era ebyokulwanyisa ebyayamba abalwanyi baffe byava mu Barracks eyo. Atukoledde enguudo n'avaano nga sogedde ku biri mu ministry yange bagamba ebintu bingi ebikoleddwe ettaka eryo lye tuguze tulisasula bwe tunaamaliriza okusasula balandlord ensimbi zaabwe ate tujje tukole nga kye twakola ekigando tupime bannanyini bibanja basobole okuba nga bafuna ebyapa. Kawedde akatale main market gali kwoleka ka buwumbi kumpi 12. Genda ku Mubende Regional Referral Hospital wali mu byokusoma gyangu ku masomero gaffe aga secondary olabe emirimu emipya egikoleddwayo. Banange emyaka gye tujaguza gino abasinga obungi sitwakwogera ebyaffe byeyogerera kubanga buli wamu wonna buli kyalo mu Uganda yonna ne buli gombolola ne buli district bye tukoze bye bisinga obungi. Ddala kyensinza okulaba ensi yaffe ekuze, ensi yaffe ekyuse, na kati tulina okugenderera mu nkyukakyuka eyo. Mwe abatoototo abali wano mube nga ate mugyenyumirizaamu. Gitutadde mu kifo n'abalala wali batwegombera okuyita mu emirimu abaana baffe n'abakulu abakulembeze baffe gye bakola si mu Uganda wokka mu tundutundu erya Africa. Newadde wakyaliwo emirimu minene yakukola naye wetutuuse ndaba tuli ku line, tuli ku program ya movement yetu. Okusooka tubakulisa okutuuza emyaka 39 era nga tulowooza nti batambudde naffe ebbanga eryo lyonna okuviira ddala kwe twetaba mu lutalo Ssaabasajja Kabaka lwetabamu era ne batuukiza endagaano ey'okuzzaawo Obwakabaka ne batuukizaako n'endagaano ez'okutuwaako ebintu byaffe ebimu. Terakaya ne Musa Kabogoza bakusakidde gweno okulabukidde TV. Mu mawulire amalala aba Flying Squad bakutte abasajja 3 abadde bagufudde omugano okubba abantu nga beeyita abakozi mu bitongole by'ebyokwerinda. Bano okubakwata baliko investor ekyengera gwe babadde baagala okunyegako ensimbi. Ekitongole kya Flying Squad mu Kampala South kikutte abasajja 3 abadde beeyita ab'ebyokwerinda okuli poliisi amagyenesi mwaye ne bajjujjubya abantu abakoddwa kulikola ne mukisa abadde abakulira amasimuka ya Nese Kabira Joseph bano okukwata wa Flying Squad bamaze kutemesibwako ng'abasajja bano baliko omuyindi gwali bafera nga beeyisa abapoliisi. Mukisa yasinkanye omuyindi amutegeeza nti ava ku poliisi nga n'abadinda bagenda okumuleetera bakwatagane basobole okumuyambako mu bizibu. Omwata yagadde kumwatukiza amannya ge yademiza ku Flying Squad nga waliwo abagala okubba musigansembe nabo ne basitukiramu.
bagenze okutunga abasajja bano we bali era olabye poliisi ne baagala okudukabula ne babatayiza abasajja ne batusiddwa ku poliisi nateete abantu abaziba byo alani baze ku poliisi okumulaba ne banyonyola buli kimu bano nga bakwesa obwenyi banyidde engeri alani gyaludde nga yiyita oba ebyokwerinda nabba abantu bagaseeko nti oluusi abadde ayimiriza ebimotoka byamafuta n'abategeeza nti abalabye nga babba amafuta ng'agenda kuyita abasikale abalala bakwate era wana abadde basaba ssente wakati obukadde 5 n'omukaaga. Nze ndi makanika wano yatusanga ku garagi twatujja emmotoka tugenda koza mu tanka n'agamba amafuta tubbye mabbe n'atusibako empingu alina abasajja ab'emmundu n'atukwata atuggyeko amafuta bagatutte batuvuze n'abasajja b'emmundu mu mmotoka batusudde ajja wano nayitawa iso diso kati nze ndi dulevu naye akusanga mu kkubo n'akuyimiriza ndinaga biki byotwala biki byovuga abeera ne banne dakiika 5 nga bakusazeeko bakuze bali mu kafunda sente bazitutte takukiriza kutuuka ku poliisi olumba otuuka ku poliisi otuuka obbiddwa. Ndi muvuzi wa boda bakama bange bampa ebintu byentambuza ku mapiki nga mbitwala ku mirimu gyabwe egy'enjawulo. Omusajja atambula mu makubo oba otambula wuuyo ng'akukiisa agamba biki byotwala okebera agaleeta risiiti biki tomanyi kikyali akujjako ssente akubeera kutiisatiisa tetumanyi oba akola mulimu ki oba ki nawe olw'okutya akasente k'oba oyinamu ng'okamuwa. Awala bategeeza nti takoma ku mafuta bukabula n'abalina loogi. Banaye poliisi twebaza nnyo okuba nga mukutte akasajja ako kalani bulijjo katufuukidde ekizibu kajja ne keeyita ab'amagye awaki crime intelligence keewa ebitiibwa ebyenjawulo mu poliisi mu magye ffe nga tetumanyi waje kava kajja ne katubba ne katuggyako ssente ne katuggyako ebintu byaffe. Bano basera flying squad obutabata kubanga bakooye okuyiganyizibwa. Nebaza poliisi okukwata omusajja oyo era mbeebaliza ddala omusajja oyo njagala mumukoleko kuba muno mu Lubaga atutawaanya alina ne gurupu ye alina n'abavubuka abalala batambula nabo nesimayi bonna singa mubatumaliramu mujja kuba mutuyambi jo tulipootinga naye nga tetukola tetuyambibwa naye we muba mukakutte mutuyambe temukagirayo naddala. Amyuka omugizi wa poliisi mu kampuni yano Lukwesiki ategeeza nti waliwo abantu abeesobodde nga lumiza abasajja bano okweyita kye batali. Nga essaawa zino bakuumibwa wali ku poliisi yaffe ekireka waliwo abantu ab'enjawulo abeesoboddeyo okulaga nti no babbiibwa beyita nti no bakola na ofiisi za byakwerinda era tutandise onoonyereza ku misango egyo. Martin Kiza yakusakidde eggulu ku Akwede TV. Ku nsonga ezo z'ennyini munnaffe atugoberera tukusaba tukuwumuzemu tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Ab'amasomero abayisiza abayizi mu bigezo bya P7 babuukira waggulu. I am very happy. It is a fundamental. Amen nulaga 39. Pulezidenti awewudde abafuna eza PDM. Gavumenti yakusasula eza banka. Ntezo banka okutema ku sente zammwe kwali kwetuminkiriza. Distinguished Order of the Crescent Crane. Abakungu 61 baweereddwa emidaali ku menunula aga 39. Kuliko Ssaabaminisita Nabbanja baminisita n'omugagga Sudel. Poliisi ekutta abasajja beeyita bajaasi n'abapoliisi ne banyaga bamusiga nsimbi. Kutiisatiisa tetumanyi oba akola mulimu ki. Abayise ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu bakyajaganya. Beesunga siniya. Amaani muno tuva mu Kampala. Ebikulu mugataliiko nfoofo. It is a fundamental. Amen nulaga 39. Pulezidenti awewudde abafuna eza PDM. Gavumenti yakusasula eza banka. Ntezo banka okutema ku sente zammwe kwali kwetuminkiriza. Distinguished Order of the Crescent Crane. Abakungu 61 baweereddwa emidaali ku menunula aga 39. Kuliko Ssaabaminisita Nabbanja baminisita n'omugagga Sudel. Poliisi ekutta abasajja beeyita bajaasi n'abapoliisi ne banyaga bamusiga nsimbi. Kutiisatiisa tetumanyi oba akola mulimu ki.
abayise ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu bakyajaganya Besunga Senior. Ebikulu mu kataliiko nfoofo. It is a fundamental. Amen nulaga 39. Pulezidenti awewudde abafuna eza PDM. Gavumenti yakusasula eza banka. Ntezo banka okutema ku sente zammwe kwali kwetumiikiriza. Distinguished Order of the Crescent Crane. Abakungu 61 baweereddwa emidaali ku Menu nulaga 39. Kuliko Ssaabaminisita Nabbanja, baminisita n'omugagga Sudel. Poliisi ekutta abasajja beeyita bajaasi n'abapoliisi ne banyaga bamusiga nsimbi. Kutiisatiisa tetumanyi oba akola mulimu kyo. Abayise ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu bakyajaganya Besunga Senior. Ebikulu mu kataliiko nfoofo. It is a fundamental. Kwetabiddwamu abazadde, abasomesa, Director Anna Njuki n'abayizi. Okubuulira Bishop Kagoda asabye abazadde okulekera okulaba abaana ng'ekizibu babatwale nti mukisa ate birabe biva eri Katonda. Don't despise them. They are men and women who are going to be people of virtue. Natuka musomera erimu ng'omwana azze ne mubuuza taata aliriddawa taata yagenda kukola naye ng'omwana essaata agitungisiza buso ne mugamba kati byakola biriwa bweziweranga awasa. Asabidde abayizi okufuna amasomero amalungi aga siniya basobole okutuukiriza ebirooto byabwe. May you deliver them from each and every challenge, every affliction that may come to the young way. Batuuza abayizi 61 ne bayitira mu ddaala erisooka 2 mu lyokubiri. With the 2 4s, 16 5s, 21 6 and others. Stephen Makema akulira ebyenjigiriza mu Seta Parents ayogedde ebibatuusiza ku buwanguzi n'asaba abazadde okubongera abaana. The committed team of teachers right from kindergarten, you have been a pillar. Director Anna Njuki alabudde abayizi abagenda mu siniya okwewala emize n'emikwano emibi egiyinza okubajja ku mulamwa. There are young girls who write letters to boys. Senior bwe yagambye, she advised, kindly be yourself and carry on the culture of Seta Parents. Yebaza Katonda olw'okwatuusa ku buwanguzi era n'awa abasomesa ebbaasa. We just don't take it for granted. We thank God for God's blessings. We thank God for the journey mercies. We thank God throughout the COVID times. Abayizi abasinze Bishop Kagoda bakwasiza check za sente n'emifaliso nabo ne basiima essomero. I got 4 updates. I'm so thankful for the school for giving me a mattress and a check. I would like to thank Seta Parents for giving me the check and a mattress for excelling with an aggregate of 4. Oluvannyuma basazeko ekyo okwekuzisa ebibuuzo. Mu ngeri emu ettendo n'emizira bisaanikidde Precious Primary School Katooke mu munisipaali y'e Nansana ng'abayizi abazadde n'abasomesa bajaganya olw'abaana baabwe okuyitira waggulu mu PLE. Batuuza abayizi 265 bayitidde mu ddaala erisooka ate abasigadde mu lyokubiri nga waliwo omuzadde awadde abasomesa embuzi bawute mu ssupu nga beebaza olw'okubasomeseza abaana baabwe bonna ne bayita. Era noono mubawadde bongere okumusomesa bamubangule. Akulira ebyensoma Kirya Michael asimye abazadde olw'okusiima omulimu gwe bakoze. Nga neebaza abasomesa bano okola omulimu omulungi
mwebale nnyo basomesa mwebalire ddala. Twakikubye okuba nti essomero lyayitidde mu first grade ne second grade. Director w'essomero Nalonga Agnes n'abakoza yebaza abazadde ababawa abaana n'abagumya nti omwaka guno ate omutindo gwa kweyongera okulinnyira nasa abazadde okubongera abaana. Abazadde omulanga gwe bakulira kunyongera abaana baga kimukirabye tuze tuyisa siguno kusugwe kusoose. Oluvannyuma abazadde abayizi n'abasomesa beetabye mu kitambiro kya misa okwebaza Katonda nga kikulembeddwamu bwana mukulu Wajjinja Kaloli Father Sylvester Buwembo asiimye abaddukanya essomero lino olw'okujjukira okwebaza Katonda n'asiima n'abasomesa olw'omulimu gwe bakoze. Tuyite era omukama akoze ki abadde fair fenna ne tukola ki etuyita awo tulina okujja ne tukola ki etumwebaza. Bwemba akudde abayizi obutawugulwa beeyongereyo mu siniya. Amwe tukyabeesobolera tewali ayinza kugaana kugenda mu sekendi fizi ezigaana era agaana nga mumumbulira. N'abayizi b'essomero lya Happy Years Nasalani Primary Kabuusu bebaza Katonda eyabasobozesezza okuyita obulungi ebigezo bya P7 eby'omwaka oguwedde. Tusanze babateereddewo endongo nga bali mu kubiibya. Batuuze abayizi 54 nga 3 bayitidde mu ddaala erisooka ate abalala mu lyokubiri ng'omusomesa Patrick Kabye wannyonnyola. Twatuuza abayizi 54. Abayizi 3 bafunye first grade yatunga sanyufu nnyo n'abasigadde ne bayitira mu ddaala eryokubiri abayizi 24. Byasiimye abayizi n'abazadde olw'omulimu gwe bakoze. Egyatuyambye okuyita PLO eno twakozesezza first PLO era ne twekwasa ne Katonda era mbadde nsaba abazadde mwenna mukwongera abaana. Edi Sebanenya omukulu w'essomero naye yeebaza abazadde olw'okubateekamu obwesige ne babawa abaana n'abasaba okubongera abalala. Omwana ayagalira ddala abaana emitumbira babiwanvuye eri yonna leetera abaana olw'okubabumbula ennungi. Abayizi betwogeddeko nabo basiimye Katonda eyabasobozesezza okuyita obulungi n'abazadde abasudde fiizi. I got 5 aggregates. I thank God for this. Abanteeredde okutuuka wano n'abasomesa bansomesezza bulungi nefuna aggregates mukaaga. Nafunye 7 aggregates. I thank God for that. Weewaawo nsonga tuzifunye bulungi nnyo. Kakati bo abasomesa abazadde n'abayizi ku ssomero lya St. Matia Mulumba Mutundwe Kirinyabigo bano beetabye mu kusaba okwokwebaza Katonda olw'abayizi baabwe okuyita obulungi ebigezo bya PLA. Ekitambiro kya misa ekyokwebaza Katonda ku St. Matia Mulumba Primary School Mutundwe Kirinyabigo kikulembeddwa mu bwana mukulu wa Mutundwe Catholic Parish Father Semujuremi ng'okuyimba kulembeddwa mu kwa y'essomero lino. Father Semujimu kubuulira akuutidde abazadde okufiisa awakadde basomesa abaana baabwe ekigambo kya Katonda okusobola okukendeeza ku muwendo gw'abaana aboonooneka ensangi zino n'asaba abayizi okubeera abawulize eri abo basinga mu myaka. Kati kitegeeza nti okuwulira abakulu tukiyigira ku Katonda ate n'abo baatuwadde okumukiikirira mu nsi tuteekwa obbawulira tulyoke tubeere bawanguzi ffenna. Bano bajaganyiza nga yeebaza Katonda olw'okubeera essomero eryasinze mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo nga ku baana 52 be baatuuza 49 bayitidde mu ddaala erisooka ate 3 ne bayitira mu lyokubiri. Abayizi 49 bafunye first grade. Abayizi 3 bafunye second grade. Akulira abasomesa ku ssomero lino Henry Sekyewa asiimye abasomesa olw'amaanyi ge batadde mu kuyisa abayizi n'abasaba okugenda nakyo mu maaso. Bw'oba oyagala omwana wo afune eby'omutwe eby'amagezi n'ebyensi muleete ku St. Matia Mulumba. St. Matia Mulumba tusomesa eddiini zonna tetuboola. Akulira ebyokusomesa eddiini ku ssomero lino Abdul Rashid Katumba asiimye Director olw'amaanyi ge bataddemu okulambika abaana mu ddiini. Inshallah tubatusaba abaana bannaye mubaleete oluwalabu tulusoma
inshallah. Abazadde n'abayizi betwogeddeko nabo batendereza abatwala essomero lino olw'omutindo gw'abasomesa omulungi ogubasobozesezza abayizi okuyitira waggulu. I got 5 aggregates. Nebaza Mukama nti nno nakoze bulungi. Naye nebaza Mukama nti omwana wange yasobodde okufuna first grade. Ndi musanyufu nnyo ku lw'omwana wange Kiddu Jolini kubanga yafunye first grade. Bonna mbalabira mu first grade lini somero ly'amaanyi muno sika Mukama. Badirekita b'essomero lino nga bakulembeddwamu Sister Florence Nakalisa Maria bebaza Katonda olw'abayizi okuyitira waggulu mu Piero w'omwaka oguwedde ne bawera tibakugenda maaso okukuuma omutindo. Omwana omusiraamu muleete, omwana omuprotestante muleete, ow'eddiini yonna muleete, tujja mulabirira era tujja mukuliza mu ddiini eyo yennyini. Saba mutongera abaana ate omwaka ogujja tujja kukola kirala nnyo. Abaana twayigiriza ebyemikono. Weewaawo ate kubadde kusagambiza ku Quality Junior School Kayanja Mukono olw'okuyita ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu. Kubadde kujaganya ku Quality Junior School Kayanja Mukono ngano bakutekyakiri mu Uganda byonna bigezo bya Piero baatuza ab'ekikumi kumi na basatu bonna ne bayitira mu ddala erisooka nga yasinze yafunye obubonero bonna eyasimbye n'afuna obubonero komi. Director w'essomero Bazira Henry yebaza Katonda yabasobozesezza okukola obulungi. Ekituyambidde ddala ennyo kwe kubanga tukwatagana n'amasomero agatusingako obunene ne tuyambagana ne twesigangana emikono. Omukulu w'essomero Kanyike Kenneth yebaza abazadde olw'obuwanguzi batuuseeko nabamulala lwaki essomero lyakoze bulungi. Buli kye tukola ffe tukulembeza Katonda tumanyi yagaba amagezi yakola buli byonna. Ekyokubiri tukola nnyo. Thomas Museke ku lw'abazadde yagamba nti abasomesa baabwe bakolagana bulungi n'abaana. Waliwo omusomesa ng'akola bukozi mulimu naye abasomesa be tulina wano basomesa ate nga bazadde balina omutima ogw'ekizadde. Ekyokubiri waliwo teamwork. Yedda muri ya Solomon yafunye obubonero buna yebaza abazadde be abasomesa ne Katonda mama we Najima Josephine yebaza omutonzi olw'obuwanguzi mutabani we bwe yatuuseeko. Nafunye buna ku Quality Junior School. Abasomesa bange banyambye nnyo era ne nebaza ne Katonda omusobozesa okuyita ebibuuzo. Yafunye buna. Nafunye 5 points yani nebaza Katonda olw'ekyo. Nafunye points 5. Funye 7 aggregates. Banaye ndi musanyufu nnyo. Nafunye 8 aggregates. Abayizi bayoddwa kimeme w'embuzi bajo ky'omucomo. Mwongeri mukubadde okubinuka ku Temis Junior School Kawanda Kayi olwelegeza ekibiina ekyomusanvu okudda nga bayitidde waggulu. Baatuza abayizi 65 amakumi 4 batita mu ddala erisooka 25 mu lyokubiri. Bano balina abasomesa baabwe basize okunyenya kwa libenjole olw'obuwanguzi. Omutandisi w'essomero Sebuli Baronard abawadde ekimeme w'embuzi okubakulisa. Abayizi betwogeddeko ne basiimye abazadde n'abasomesa olw'okufaayo gye bali. Nafunye obubonero buna nebaza bazadde bange. I sat my PLD last year and achieved 8 aggregates. Nafunye aggregates 6 nebaza bazadde bange. Nebaza nnyo abasomesa baffe okusomesa obulungi ne tuyita era nsaba abazadde abasinga baleeta abaana baabwe ku Temis Junior School. Nebaza ne director waffe asasudde abasomesa baffe okutusomesa. Awulira ebyensoma ku ssomero lino Ongodi Ronald yasiimye olupapula lwabwe lw'akatabo ka Paspero akayambye nnyo abayizi baabwe okusoma obulungi. Mbayita mwenna abazadde abali eyo mwettanire nnyo Temis Junior School kubanga ebyenjigiriza wano tubikwasizza emikono ebiri. Omukulu w'essomero Masereka Edison aliko byalambuludde ebyambe abayizi okukola obulungi. Paspero yatuyambye nnyo nalwekyo twaziza nnyo aba directors okutekamu ssente. Omutandisi w'essomero Sebuli Baronard ategeeza nti okukola obulungi kafukakala omulombo ku ssomero lyabwe olw'endya ennungi n'endabirira y'abaana. Temis twasobodde okukola obulungi ennyo mu bibuuzo byaffe era nga first grade twafunye first grade za 40 twatuza abaana 65 abaana 25 bayitidde mu second grade. Era twebaza nnyo abazadde
victims bajesige n'ab'essomero lya Paulo Mukasa Primary School Bajjo mukono ebazza Katonda okuyita obulungi ebizibu ekino ekyomusanvu okusaba kulemedwa Reverend Timothy kiriwa bitimba okuva mu lebizi b'emikono nga kwetabiddwako abazadde okuva mu bitundu eby'enjawulo wakati mu kukola eby'ennyimba ezineneza omutonzi. Reverend Bitimpa mu kuwulira sirabakiriza okwebaza Katonda olw'ebyo abakulira mu bulamu. Kale abooluganda ng'omwana wo mutadde mu buli kimu oyinza obba olina ensimbi oyinza obba olina buli kimu naye ne Katonda nsigo nkulu. Azira abazadde okwesiga essomero lya Paulo Mukasa Primary School Bajjo nga babawa abaana olusoma oluggulawo taamu eno. Paulo Mukasa tulaba ng'omwana avaayo ng'ajja ali standard nga tumentalinze ate era n'okwagala Katonda. Omu ku badirekita Joyce Nasolo Bakaluba ebazza abazadde olw'okulaganira wamu n'essomero asira abazadde okutuula eggwanga okubawa abaana mu kulya b'ebisulo n'abava waka. Tetulina mutawana na bazadde tuwuliziganya tumanya entambula gye batambulamu abaana baffe abalina ebirabo eby'enjawulo tubawa ne kuzihafu basale tutunulira omuzadde waffe kubanga tutambulira wamu. Ye Mistress Rose Nakanga yebazza batandisi b'essomero okulira Reverend Peter Bakaluba Mukasa ssente wa disitulikiti Mukono ne mukyala Joyce Nasolo Bakaluba olw'okubasasulanga mu budde kibawa amaanyi okubangula abayizi ne bakola bulungi. Nzikiriza nti abasomesa tebasobola kukola mulimu mulungi okuggyako nga basasula. Abasomesa baffe basasula omwaka gwonna. Ono alaze ebifula essomero lino ery'enjawulo. Tulina ebyemizannyo, tulina ebyokulima, tulina ebyokulunda. Baatuza abayizi 50 abayizi 40 ne bayitira mu ddala esooka abayizi abalala ne bayitira mu lyokubiri abayizi nga balina bazadde baabwe bebaza Katonda n'okulabikibwa obulungi. Mwana wange asomye bulungi era afunye first grade. Abaana bange bakoze bulungi empisa balina. I got a first grade of 7 points. Nabino ngataliiko nfoofo ebikulu ngataliiko nfoofo. Amen nulaga 39. Pulezidenti awewudde abafuna eza PDM. Gavumenti yakusasula eza banka. Ente za banka okutema ku ssente zammwe kwetumiikiriza. Distinguished Order of the Crescent